program member special ndi Kalungi ya Mustafa okubanga ate njikwanjulira mu studio sinze kandi ne Sheikh Umar Sidiki Daula wali wano tukabanga tutambula fina inshallah taala tuchagira maso n'okwejjukanya okuziiza ebyo Mungu yakkiriza ebyengera oba okuziiza ebyengera mu mbeera efana bwetu tujja kuba tukujuliza n'oluvannyuma tugende mu maaso ne Sheikh Musa kutuliza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك بفهم النابرونجي بيوموجو سنزيلا اكتوريزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكيد دمتشينجلا الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته تيسدوا وببرونجي الله n'okusaasira kwe eri ebitonde bye nkakasa nti abali mu Kampala n'emiriraano ekyengera kyo kituuse alhamdulillah entera okubeera enkola etali nnungi ey'Abannayuganda okweka okukola ekyengera ekyo kino ekyenkuba ate osaagayo gweyisiza obubi nogobadde naye awolaga kale singa tunyirwa sande naye tunya obudde bwe tugenda ku mulimu ku makya Oyizavuga nti alule sande gwe kago olupata kola ku sande ali muhimu enkuba eyo kyengera kinene Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba agituwadde tugyebaza era ntumusaba agituweemu bulungi ky'oba olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza tiweetandika okutonya bweti ate nga tugamba nti Allahumma sayyiban nafi'an ay Allah bundugula tutonyesereze mu bungi ng'ate nga ya mugaso kale yo erabikanga etonye era ndabanga ebweru ekyalina obuufu obulaga nti ekyatonya saagala kwerabira abatuwuliza ti enkuba bw'eba etonya kibeera kiseera Allah mwayanukulira okusaba enkuba eyo bw'eba etonya mu byobanga okola osabangako ku Allah subhanahu wa ta'ala ebyo biweetaaga ate n'okumusaba okutaasa n'okugirawo ebyo ebikola bite ebikweraliikiriza masha Allah. Kale omukisa ogwo tetugusuwa songa era enkuba eyo bw'obanga osobodde okulembeka ku mazzi gaayo amazzi g'enkuba malungi nnyo okunywa mu byonna onyweko onaabeko ofumbiseeko amazzi g'enkuba ago Allah yaga nti wano nazzilu minas samaa'i ma'an mubaaraka nzisa okuva mu ggulu kuva mu bbanga awo amazzi ekyenkizo kikalina mubaaraka ga mukisa kati nno abaafuna omukisa ne bawangalirako mu mpya z'abasajja bakulu baalinanga amatogero byebisuwa ebinene nnyo ebityo nga bibeeraawo aleka bateekako engogo abalala baasimanga tanka mu ttaka nga nnene nzijukira wali Kasawo ewa Haji batemye etto baliranze enkota bunene olidde ayina ettanka omwana wattu bw'etonya nejjula bayinza oginywako n'ogikozesa emyezi egitaka wansi bwa 6 bali kugankuba maa mubaraka mazzi ag'omukisa nakino nakyo tukiyige nti enkuba bw'ebaanga etandise ng'etandise okutonya bweti n'ofuna omukisa ogufulumako ebweru muyo n'obikkula omutwe ogwo n'obikkulako ne ku mikono gyo ne bayita enzira okikolanga era nakyo lwa mukisa ogwo edda nno
tuzanyiranga tebatuganyanga obo baali babimanyi balina erimu yaabwe mu ngeri yaabwe kubanga abaana bajja kuzula oli muntu akuba kunkuba abaddan naye omuntu omukulu n'omwana omuto omubaka sallallahu alaihi wasallam enkuba bwe yatandikanga okutonnya kale subhanallah rasulallah omubaka wa allah omubaka wa allah yeye nnyini obutonde bw'omubiri gwe nga mubarak yali wa mukisa ekinzijukiza ennyo omukisa gw'omubaka omubiri gwe subhanallah nga bw'asalako enviiri basahaba bakayanira nkayanira mpaka bwe yasala amagezi nga waga ati muzisaleko muzikuŋŋaanye wano bamala zikuŋŋaanya nga yennyini azikwata ng'agenda agabirako buli omu bagende baziteeke mu bintu byabwe bibeeremu omukisa awulidde enviiri z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwabisalako nga basahaba baziyaayaanira kyali kyeyawudde ku ye yekka ate gwe oli wa mukisa ani yamukwogerako awulidde ojjukira hadisi endala eya ummu salama omubaka sa sallam yebakanga ewuwa akayiruula mu biseera awo ebyettuntu awo ati mu biseera byettuntu awo mubiseera ebyettuntu awo kakati omubaka ebbugumu lye lyolimanyi kati omubaka yatuuyananga naye nga omusalama atuula awo ku mutwe n'akakebeke ng'atandika watuuyana mukyenyi bw'ati nga omusalama entuuyo ze nazikuŋŋaanya nga zigenda mu kakebe nazikuŋŋaanya nga zigenda mu kakebe kati olunaku lumu omubaka wawamuka nebuuza nti wange ukola ki naye ati ya rasulallah entuuyo zo zino oziraba entuuyo zeezo tuzitabika mu bizigo byaffe neziwunya bulungi tebeetaaga kirala entuuyo obutuuyo z'omubaka naye oyogere ku zaffe eyo yonna tukulaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe tugenda okubuulira kino mwana wattu ye yennyini yali wa mukisa naye kuba bwe yatandikanga okutonnya nga ajjako enkofiira ye nga ajjako ekitambaala kye nga n'enzira zino azibikkula mu mikono gye ng'afunya ku kanzu ng'afuluma mu nkuba awo ng'emukubako kale bamubuuza nti ya rasulallah kiki ekikubya enkuba ojagalako ki omubaka baga nti innahu hadithu ahdi bi rabbi kuba eno yakaviwa allah wange ayagala emukubeko fakana sunna nekibeera nga kiri mu sunna mu bintu bye tulinamu omugaso omunene nkuba bwe beetandisa okutonnya bwobanga olina omukisa Abdullah ibn Umar yasinga okwesanisa ye bwe yabanga mu nju ng'afuluma nga n'abaana abafulumya nga nebyasobodde okukwatako awo mu bintu by'omunju nga nabyabifulumya enkuba ng'ebikubako omukisa abantu bagunoonya naye Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebintu byewe yamuteeka enkuba eyo atuwuliriza omanye omumala ono tagamba abadde agezaako okuŋŋomya nti wadde ekukubye alhamdulillah ekirungi abayigiddeko baali eyo nno yenkuba twagamba seraliikirira sanyuka busanyusa kubyeko mashallah kunaku lw'essaande yali etonnya nalituuse ntya wano ate nno bwekya era tutendereza Allah netugamba nti mutirna tunyweseddwa tutonyeseddwa enkuba bifadlillah lwa bulungi bwa Allah gye tuli singa tebubadde bulungi bwa Allah gye tuli teyanditonye wa rahmatihi era kubadde kusaasira kwe atusaasidde
n'atutonyeseza enkuba eno. Enkuba erimu ebirala naye byesaagala kubuusa maaso kibeere kimu kyetuba tusembyayo oba tetuli ku musomo gwa nkuba. Erimu ekigambo ekinene nti enkuba eyo gye mulaba ye riziki yaffe. Gwe muceere gwaffe gwe tulya, ge matooke gaffe, gy'emiyembe gyaffe. Allah yagaa nti wafi samaa'i rizqukum wama tuuhatun. Obugabirizi bwammwe buva waggulu. Embeera okukyuka wali mu maaso eneeteekwa kutonnya. Wafi samaa'i rizqukum. Obugabirizi bwammwe buvaawo mu bbanga awo. Kyava tugamba awalala nti falyanzuri l-insaanu ila taamihi. Omuntu atunuulirenga emmere yeeno bw'aba ayagala kutegeera Allah bw'atuulira obutuuliriza emmere gy'ali emmere emumaliriza okumala okutegeera nti waliyo yamutonda. N'agamba nti ekinene ekigiriko anna asababna almaa sabba. Mugifuna mutya? Mmala kusumulula ggulu n'eyiwa amazzi oluyiwa. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Oluvannyuma n'enjasa ettaka eryo olwasa bimere ekyo kye yazzaako fa ambatna fiiha habba. Ogenda okulaba nga mmezizza mu miwaatwa gy'ettaka egyo ebintu bye mwasiga eby'ensigo mu ttaka. Habba mwe muli ebijanjaalo, mwe muli kiki, mwe muli kasooli, wa inaba wa qadiba wa zaytuna wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihata wa abba. Yakumerekeza kati mataan lakum. Musobole okubeerawo mulye mweyagale mwere balamu. Wali ku fruit si wano agone mataan lakum. Si yokka ega si mmwe mwekka ega nti wali an'amikum. Okulanga ne kalanda lugameze embuzi nga zirya. Ogenda okuyisawo ebbanga nga zohiye tuzo nga nti basala akabuzi kakulira kuki kumataanakum. Bano abali mu lufula basewadda bali eyo balindiridde ente zirundibwa kuki kunkuba. Labaga nti zikyajja musana mungi mulimu lawla al-bahaim lam tumtir. Nga byebyonoono bwe bituyitirirako ffenna ffe tusaana okunywesebwa naye bwe twonoona amaasiba eggulu kakati bw'alisiba tutuuka okubeera nga ffe tetukyagwana kutonyesebwa nkuba. Allah n'agitonyesa ne tugifuna omukisa olw'ebitonde bye ebirala omuli ensolo. Eraga nti lawula al-bahaim singa bisolo ebyo engeri gye mulimu egy'obwonoonefu lam tumtiru yalitonyedde ddala. Naye sinza kutta migaso gyabirala olw'okuba mmwe. Singa tubadde situgenda ku gundi eri walitegedde obukulu bw'okubeera nti omuntu omu bw'aba akoze ensobi tetubonaana balala. Singa si migaso gy'abangi si migaso gya nsolo mwe abantu mwalimisiza naye mulaga nammwe mulire ku nsolo. Ani azirunda? Tulira ku nsolo oluusi. Abatuuliriza enkuba eyo yabbe omuntu togyekokkolanga togyevumanga wabula kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala bw'okyekokkola bw'okikaafuwalidde. Era seeka bwe bezze bubi era teweekokkola ogamba nti Allahumma sayyiban nafi'a. Kati bw'ogirabanga ekyuse ojanga ekyuse kati etandisa ate ennyumbu zitwala era omubaka yatugamba nga tugamba nti Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akabi wad-darabi wa manabiti ash-shajara wa butuni al-aydi. Allah togitufuulira kibonerezo wabula gitulongooseze. Kale nno nga bwetawuse tuyambe ogisindikeeyo mu bisenyi ne ku nsozi ne mu bibira. Bamwalimu Yahaya walinawo enkola kalungi enkola eyo tetujagenda muyo ate enkola yaliwo enkola yajjanga obutebakulagirako oyagala gamba kwaziina dawali wabweru
tujja kubiraba kikumusavu kanayizimana pale somo mulija puliza nimba special Sheikh Mahmoud Kibate wali Sheikh Omar Siddiq ndawula wali tufuna waka butono nnyo tujje tutandike tugende mbira ne gutegeza mu studio sinze kandi ne Sheikh Mahmoud Kibate wamu ne Sheikh Omar Siddiq ndawula tugenda maso n'okutuya engiri yebyengera yokuchu sikafuwaza okweziiza kebyengera mungu yatwadde nam tujukize mu Sheikh Siddiq omulundi ogwayita abatuuliza abalungi twatunuulira tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebintu byeyateeka ku nsi kuno nga bitaddeko abantu twegase nabyo naye mwana wattu abantu beyateekako ne batandika okwewa tubite bweyenza obunanyizibwa obweziyizaako ebimu n'obwekkirizaako ebirala so nga ate ekyo kiri mu buyinza bwa Allah na mubaka sallallahu alayhi wasallam Allah yeyekka atuziyiza era n'abeera nga atukkiriza byaba atukkiriza kyaba atukkiriza kyekiyitibwa ekikkirizibwa kiyite halal kyaba atuziyiza kyekyo ekiyitibwa haram era kyekiba kituzirako twatambulira nnyo mulungi ogwayita mu aya y'omu suratu al-A'raf aya y'ekikumi 57 Allah gye yagamba ng'atulaga nti alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat tulaga nti tekitandikira kuffe wabula okuviira ddala emirembe egy'emabega naye Allah yatulaga mu aya eyo nti omubaka oyo wayuhillu lahum at-tayyibat yatukkiriza ebirungi wayuharrimu alayhim al-khaba'ith era yatuzizaako ebitali bituufu twalaba hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam eya Abu Darda ng'atunyumiza ng'omubaka yagamba nti ma ahalla Allahu fi kitabihi fahuwa halalun Allah kyeyafuula halaali mu kitabo kye kyekibeera halal wama harrama fahuwa haramun kyabaziyiza kyekibeera haram wama sakata anhu fahuwa afwun faqbalu min Allahi afiyatahu fa inna Allaha lam yakun yansa shay'a Allah subhanahu wa ta'ala tayali mwerabiza kakali Sheikh Omar nga tugenda awo mukwanjuluza njagala abantu bange tabule nabo osooka ompe ebirere bwansi yekyo mu community ekisooka tewali buzibu biri wala mu bizibu ekigambo ekisooka ekigambo kino kiyinza okutuuka ku ddaala eryonoona enzikiriza y'omuntu kituuka ku ddaala ngamba kiyinza omuntu ayinza okwetalira eyo omanyi abantu banoonya nnyo obuwayiro bw'ebigambo bwe beekweka naye kituukira ddala ku ddaala eryonoona enzikiriza y'omuntu enzikiriza y'omuntu ejungulukuka yandimufaako olw'ekyo ye kyeyandirabyenga ekyomusaago bw'ojjulukukako n'okkakkanako wansi ekyo kimuleetera okuwakanya kimusuula mu kuwakanya ekitabo kya Allah era mu kuwakanya ekitabo kya Allah ekyo kyekimuviiramu kiri ekyawaggulu kuba buli wewakanya ekitabo kya Allah oba ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam obusiraamu bwo awo buyitirawo ne bukufa ekigambo ekyokusatu
mulimu okukaluubiriza obulamu obw'obuntu naye nga bw'ogenda okulaba bw'obuyisa okukaluubirizibwa nga mwana wattu wavudde ku nsonga eti yakubeera nti weziyizaako ekitakola kitya twala ekyokulabirako oba naaba nkikedde tewakyali kukeera na kukerewa abantu basobola okusiimagana ddala nno nga bw'ogenda okubatunuulira nga baagala kutuuka ku ekyo Allah kyayagala bafumbiriganwe buli omu abeere nga atebenkerera ku munne naye okimanyi nti mu kweziyizaako okwo bwe kuba kwatebenkera mu kifuba omuntu ayinza okutunuulira embeera emu oba endala naga nti ekitasoboka okikedde naye genda nakyo olaba abaana bano bwe mugenda obakaluubiriza naye nga muvudde ku nsonga emu mulina kye mwaziyiza ne kibalondoola kati oyingidde nayingidde dda naye njagala seeka tukkirize nti tuyambire wano nti ye musajja akedde ku makya kiri kiyinza okubawo nakyo kijja kudda naye musajja akedde ku makya Hajjati n'amugamba nti tetulina nva naye nga wali ku bbukya basazeewo akaliga era nga neddiba alirabako balireeze namugamba genda ogule waliraga nti ekyo kyo newooba oyagala waakiri okulya enkalu enjereere n'oyingira mu mulyango gw'okwerumya ate sigwewekka n'olumya n'abalala naye ng'obalumiza ku kintu kye weziyizaako Mungu kye yakuwa ng'ate omulimu gw'okuziyiza si gugwo era kyekyaleesezza ensonga eri nti kiyinza okukuleetera obuzibu kubanga aya ze twasomye seeka gye badde annyonnyola eyasoose ayaweebwa omulimu gw'okutunnyonnyola ebyaziyizibwa naye yaguweebwa buweebwa nga Allah yagumuwa ajja abitunnyonnyola abitusomere kati ate bwe yamala okubimalayo byonna naawe n'osituka gy'oli n'obaako ebirala by'oziyiza ng'owa ensonga ezitali shari'i ezitali za mu mateeka ga busiraamu oba kivuddeyo bulungi otegeddewo wetuli ntegeddewo era okyalina okubuzabuzibu kati kyenfunye nti relevance tusembereza ebituli okumpi bye tubale tumanyi nga bye tweziyizaako naye nga bituufu bireme tukalubiriza kola ddiini yaffe kubanga mbadde muyizi mulungi simanyi yakuba mulungi bw'olaba bwenfuna omukyala kati genda awo nga ye Farida Nakachwa nakachwa baba baki ngabi okitegedde baba bangabi naye nga Sauda Namatovu ye nnyabo yakuzaala olaba ekigwa mu matu ga Sauda Hajjati Sauda Namatovu nti ekiki mukyala wafunye ani niwe wali okuwasa nakachwa Farida Nakachwa oyo abajjoko era nenahokunga obusimba be naye nga amusimbira kuki ada yabaganda ku ngabi wali amusimbidde kuki ku ngabi olufu bwe tubereeta nakiwulidde akati awo olaba eitha tulwanagane tukayuukagane
ampangula oba muwangule bwampangula asobola okubeera nga mpangudde mu ngeri eyo naye olaba bwe ŋŋenda omukyala bwe mbanga ddala mbadde mwagala ekitono ennyo ekyokungulu olaba bwe ŋŋenda okubeera naye mu mbeera eza haramu bwanga talina bukkiriza gaŋŋaana okumuwasa so nga ate nze mwagala naye akola atya olaba tugenda okutambulira mu mbeera eya haramu olw'okuba abazadde owai ebintu bino manyi ewiiki ewedde wabaddewo singles seminar yabaddemu nabadde wagenda naye nagenda naye obulago bwebate tusobola kwogera badde nga twabadde wagenda kugaye nti nga wawenye naye kakatinaye ababaddeyo kubanga mwali omuyaŋŋambye nti we nagenza kusomesa naye ate nze nsomye kubanga nte mbadde ensula ate sibisanzeeyo kati biro nyo ebyoyogerako nga abantu byabayitamudde eyo kiri kinyini kyoleese nagira bwe nti kati kino kyo kinnemesa akati bwokireese nejjukira singles conference wakitegedde nam yabaddewo ab'ebitiibwa ebintu ebimu bigenda wala ebintu ebimu bigenda wala wetubirowooleza si webiri waliwo aya Allah gye yakomekereza n'ekigambo ekigamba nti watahsabunahu hayyan wahuwa inda Allahi azim. Ebintu ebimu mubitwala nga biri right naye bano bafira engeri gyebita compliance yabyo tuyinza okuba tebiina kyebyetaagisa tiwa tubasiza oyo ali wakikakyo ebintu bibiri byanjawulo teri tteeka likukaka nti oteekeddwa okumuwasa tegereka bulungi wabula era n'erigaana teririiyo omutawaana we guli yeggwe kalungi okuyimirira noga nti oyo kunzi kizira okutakita anti kiki era ekikiziza nakacwa kimanyi tofaayo vakunamalu takimanyi nti nakacwa abamamawe tabangako nyinange ojja twogeza ebitaaligumye naye nga tulina obyogera lwansonga emu oyagala kulowoozesa bumalu nti abamuzaala bayabeerabidde tabamanyi andi waliwo kigenda okugwawo awo mu maaso era ate nga kyakunyiga kwe kuba kutuufu naye nga akunyigire bwe tolabanga buzibu Allah atusaasire era alungamye emitima gyaffe tolabanga kizibu waswa kusiima nakato seeka ekyo mbadde nzija mu mmotoka mwekisanze kubifa mu nsi ne mu bwengula awamu ekiwuliddeko nawe ekiwuliddeko awamu naye ng'abalongo baafundiriganwa ng'ekiri mu nsi batya n'okwogera ne bannamawulire naye bba ekyabwe kibaddemu kenjawulo nti baali tebamanyiganye naye nga baluganda ddala naye nga akabaddemu ka elementi kaliti balawango waswa weewaffe ku distance efaanana bwetyo just being a waswa and nakato just being a waswa and the other one a nakato la ilaha illallah kati ebe basingina gifuna buli lw'onoogenda ng'ogaziya daira ng'ogaziya saaka eno ejja kutuusa ku bunene bw'eki kitwogerako nakato kuwaswa ali haramu naye fi shariati man Allahu akbar amateeka gano
Allah subhanahu wa ta'ala yasa mu Qur'ani ku nsonga zino tegajja abatha tekwali kumara budde wabula galina ensonga ennene Allah gye yali ayagala okugoba mu society. Tunuulira aya ya suratu Yunus olwaleero. Suratu Yunus aya tugende okuva ku 5 mpaka ku 6. Ate wakoze bubi Kurani yaffe wagireseeyo aya okuva ku 5 mpaka ku 6. Seka kibatalina Kurani ayagala musafu. Suratu Yunus okuva ku 5 Allah yagamba ya ayuha nnasu. Kola ya Allah wana eri so interesting. Teyakola nti ya ayuha alladhina amanu. Kubanga kyaleeta kibuna abaki bantu bonna. Kati Allah agamba nti ya ayuha nnasu abange mu abantu. Bw'oba oli muntu tadkhulu bantu mmwe qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Kati n'ekikulu okubuulirirwa amateeka nga gabalagira gavudde eri Mukama Katonda wammwe omulezi wammwe. Wa shifaa'un gaze mu ngeri si mateeka ga bulijjo mu ngeri ndala wabula galimu n'okujjanjaba gaze okubalirivinga okubawewulira lima fi suduri kwebyo ebizibu bye mwaterekedde mu bifuba byammwe bibakaluubiridde ebifu. We have a problem. Abagati wa shifaa'un lima fi suduri. Tali ankoko singa tubadde tugenze sekomaro omukyala w'abantu tali ako singa tubadde tugenze mu lulimi Oluwarabu ng'otundi ekigambo kino lima fi suduri kuliko alfu n'ellam ekitegeeza byali bimanyiddwa na bulungi ebibali mu bifuba n'ebiyuka bimanyiddwa n'okumanywa singa kibadde nakira lima fi suduri naye lima fi suduri ebintu ebyo biriko alfila maarufa bimanyiddwa bulungi nnyo nti byebino era kukakasa nti ku programu kati wali abawuliriza nga byabafuukira dde ekyambika era biri mu bitiba byabwe biri bifisuduri mu bifuba byabwe bitudde bimenye ntumidde nnyo agimusa sempa ne mukyala waffe we Madina ajja kinabbosa bawoomerwa endiga abantu abo Gogwa yaŋŋambye mbw abeerako yatunga kitabo kikagoogwa ye yaŋŋambye yatunga kitabo abantu bange abo bola bawoomerwa endiga ife owaaba oyagala otukaluubiriza liitente eyo naye endiga uziyizeeko ennyama y'endiga bani nabbosa naye abagati wa shifaa'un Allah bino byaleese bajjanjaba kutuwewulira kutuwonya okukaluubivu bwe tulina mu bifuba byaffe tebikoma ku ekyo alaga nti wahuda atera bwe buluŋŋamu kikyo ekyandeeseza ekigambo kiri nti kisobolera nti sikusobola busobozi naye oviira osobola ddala okubeera muki olwanga obuluŋŋamu buli mu kino kati butaba bulungamu kibaaki ekyo kyogera okyogedde wahuda Allah azze kutuluŋŋamya bino abireese kutuluŋŋamya huda daliil kutulagira nti ekino ekikola bwe bati enkola yeena entuufu eno si ntuufu anti dhalika alkitaabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin tekiri kyokka wa rahma era kwe kusaasira bino bwe munakuba musaasirwe kubanga buli weweeziizaako ebintu weefunza ne weeteeka mu kkomera eritaliiyo eritali liryo eritakoleddwa ne weekalubiriza nga tewandikaluubiriddwa n'olwensonga eyo wa rahmatun lilmuminin naye ekyenjawulo ogwe kasita omanya nti ebyo n'obifuna olina kuba mukkiriza
era tugambe tulina kuba musiraamu eri abasiraamu kaakati nno bannange ensonga eno etubuulirwa nti amateeka gano okujja waliwo abantu bye baali bakola ng'era ebyo bye bakola mulimu ebibakaluubirira mu mitima wahakkan kankubuulira abamu beeziyiza abamu baaziyizibwako ne bakwata kikwate naye nga bakaluubirirwa nga seeka babadde agamba nti oli n'atunuulira naga nti mu butuufu ono yandabikidde obulungi n'akakasa naga nti nkyasobola okutambula ne twogera ne tutuuka ku nsonga ne wavaayo abalala naga nti gwe tokimanyi nti oyo maamawo kati bamaze okukaluubiriza ogera bisoma waliwo sitoli emu waliwo mukwano gwange omu yali agenda kuwasa kaakati gye yagenda okuwasa amaze okutegeeragana nga sengaawe yafumbirwayo agenda muga nti yafumbirwa wawaka yafumbirwa mu kikeera wagibazaala ono gwagagala okuwasa mu famire so siwo kwono genda mu maaso akati agenda basingawo okumugaa nti owaayi ndo ngenda kuwasa noga nti ewaani waagi gundi nti tumanyi nazaalayo gundi ekibaki ekiro kikikiza nti kitala okuta era teyakolayo ebyo bino bisome byebirima kisuduuri ibnu jariri الطبري مجامع البيان عن تأويل آية القرآن تفسير نبغى ابن جرير توفي أماك وابسة مكمي هجري baza mugwa kumeka mugwa 10 خلاص emyaka 209 yaje gisikoje yote kujenda weyanyonyola ayeyo uli ebigambo yakati wa shifaa'un lima fi as-sudur yaqul wa dawa'un lima fi as-suduri min al-jahli nga kyakujjanjaba ebyo ebiri mu bitima gyammwe n'ebifuba byammwe mu ngeri y'obutamanya يشفي به الله جهل الجهال ebyo nno omutonzi Mungu subhanahu wa ta'ala yagenda okujjanjabisa nabyo obutamanya bw'abatamanyi jahala الجهال obutamanya bw'abatamanyi fayubri'u bihi da'uhum ekyo neera kyajja okuwonyesa nakyo ekirwadde kyabwe ekyo eky'obutamanya oba obutamanya bwese ekirwadde wayahdi bihi min khalqihi man arada hidayatahu bihi era ebyo byajja okulungamisa nabyo ebitonde bye ebyo byagala okulungama waliwo ensonga seeka wahuda yaqulu wahuwa bayanun lihalalillah wa haramihi kyayita huda mu aya eno obulungamu kwe kunnyonnyola ebyo Katonda bye yatukkiriza n'ebyo bye yatuziyiza nkiddamu Katonda Allah bye yatukkiriza n'ebyo Allah bye yatuziyiza amakulu ani abinnyonnyola nabbi so si gwe atudde awo ku leediyo yaffe eno egyowuliriza ennungi wa dalilun ala ta'atihi wa ma'asiyatihi era n'okubalagirira engeri gye balina omumugonderamu oba okubagaana engeri gye balina gye batadikateketa omujemeramu wa rahmatun yarhamu biha man sha'a min khalqihi era okusaasira okwo okwogerwako asaasire nakwo abo abanaabeera bakyagadde babayagadde oba babeera bagadde okubeera nti bakola ebyo mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala amakulu nti mu kusaasira kuno abanakkiriza ne batunuulira embere bajja kusaasirwa kuba bajja kubeera bateereddwa nga tebali mu kkomera obudde buno bututwala bubi kibu nnyo oyagenda maaso yaga nti kul bifadlillah bagambe eyo surati Yunus ozzeeyo kul bifadlillah baga nti kuba obulungi bwa Allah wa birahmatihi n'okusaasira kwe
فليفرحوا فبذلك فليفرحوا kwebyo byemuwulidde ebyo obulungi n'okusaasira kale nno musanyuke ennyo هو خير مما يجمعون kubanga mungu byabawa bye bisinga obulungi okusinga ebyo abantu bye mukuŋŋaanya ne mwetuumako كاكتي بفضل الله وبرحمته أيها الناس طبعا يا غامبا أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام nti abantu mmwe mwabali eyo mubeere beegendereza nnyo ekyo mungu kye yabasukkulumiza n'akibaawulira n'akibawa bwe busiraamu ddala ekyengero ekyo fadhili bwokiyise Allah kyeyita fadhili huwa al-islam bwe busiraamu ddala kaakati bwe bulina okukkiriza ddala era bwe bulina okugaanira ddala kati gwe tolinaayo majaali tolinaayo kkubo gyeziyizaako kintu bw'olina kutambulira butambulizi mu busiraamu navuga nti wano n'akakuma kwekyo wabirahmatihi ayi alquran gye yatusinza tusomemu ebigambo kulaani kwe kusaasira kwe ng'olina ebintu bibiri olina obusiraamu ne kulaani ate nobusiraamu bonna buli mu kulaani faliyafrahu kati nno ku ebyo ebibiri by'olina ate kyanke kyakyanca kandi bwe yavaayo eyo ayi empaanyi eyo ogirabye n'atuuka naga nti kuli kati nno bagambe araaitum mulabye mutya mulaba ma anzala allahu lakum min rizqin gendera ddala mu maaso wali wagguke araaitum ma anzala allahu lakum min rizqin fajaaltum minhu haraman wa halalan abange mwe mulaba mwebyo mungu bye yabawa nga riziki mwe musaanidde okutandika okugjamu nti bino mungu bye tuziyiza bino bye tukkiriza mmwe ddala bwe mba mutunula mulaba mwe musaanidde okujja mu bintu mungu yebye yaleeta nga yabawa okusaasira kuliko twayogeddeko edda nabawa n'obusiraamu twayogeddeko edda nga yenanyini byo ate byo bino bye yatonda mwe ne mutandika okubeera nga mwe mubifuula mu byawulamu halali ne haramu mmwe bagenda maaso yagamba nti qul allahu adhina lakum bagambe ebyo bye mwerijjako yabaffe ebyo mwerijjako ebyo mwabikkirizibwa nga katonda yabibakkiriza mmwe Allah yabakkiriza okuteekulula mu bugabirizi bwe yabateerawo okubuteekulamu mmwe ku ndaba yammwe ti kino tujja kikozesa kino tetujja kikozesa aba yabawa olukusa olukola ekyo mulinawo mwaganya nti amu ala llahi taftawun oba muzuula bizuule muwaayiriza mwagala kujweteka ku katonda oba kaakati naawo waliwo ekikulu sirinako kugenda mu kikulu ekibuuzo kino osooke mu tafsiiri sekatugamba ekibuuzo kino bwe bakubuuza ekibuuzo kino noddamu ansambu nedda oba ye oba oliko ekikyamu kubanga kino ekibuuzo kikutegeeza bubi bwa nsonga gy'okola tekikutegeeza kwanukula oteeka kati gwe oli waga nti mwana gwe nze kitaawo nga naawe yanukula nti ye oba nedda oba tokimanyi kyakati kikino kale kino mungu okubuuza nti abaye bino bye mwerijjako emwerippako byabakkirizibwa oba munjwetekako mujweteki tafsiri jimaleya ena mu tafsiri يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم أقول الله قام نبيه صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد لهؤلاء المشركين ولابي وانغ النبي محمد يا محمد قام بابانتوا لهؤلاء المشركين أبانتوا أباكولا الشركة نبقى جنب الشركة شاقان دولا abantu abo abeeziyizaako ebintu byesaabaziyiza bakola shiriki bagambe
gamba abantu abo abangattako shiriki gamba abantu abo abagattako Allah bagambe nti ayuha nnaasu abange mu bantu mmwe ma anzala Allahu lakum min rizqin ay ma khalaqa Allahu lakum min arrizqi tewali kintu kyonna Mungu kyebateerawo nga kyakubalabirira kyabyangu fahawwalakumuhu wadhalika ma tataghazzawna bihi min al-at'ima Mungu bye yabassaako byonna era nga birungi gye muli n'abibawa mubikozese omuli ebyokulya n'ebyokunywa فجعلتم منه حراما وحلالا يقول فحللتم بعض ذلك لأنفسكم nemubaako ebimu byo nemubyekkirizaako ate ebirala nemubyezizaako فحللتم بعض ذلك لأنفسكم ebimu nemubyekkirizaako nga byo nga bikolebwa وحرمتم بعضه عليها olwo n'ebirala nemubigaana tugere maaso ya haya وذلك mu ngeri nneeyo كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم ekyo nno kifaanaganira ddala n'ebyo bye beeziizangako mu ebyo bye baalimanga oba bye baasiganga naye nga mu kubyeziizako bagamba ebyo byamasana mu gaffe bya bakatonda baffe kama wasafahum Allahu bihi faqal waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-haruthi wal-an'ami nasiba faqalu hadha lillahi biz'amihim wa hadha li shuraka'ina seka kakati njagadde okusala okuva ku eno nzira eno kuba kati ebyo Allah atuleetedde bali tofaayo tambula mpola atugende wa min al-an'ami waliwo ennyini era wabadde wagatta leka ligenda ogattire kale erimu wa min al-an'ami ما كانوا يحرمونه بالتبحير والتسيب ونحو ذلك مما قدمناه فيما مضى من كتابنا هذا يقول الأنعام زي سورة زيتون أغنمو يسورو mulimu bye beeziyizaako obutabirya ndoza tusala olwo ne mu bisolo ebyavadde ne mu bisolo we bagambye nti okubeera ow'emmamba kyaleero byavadda kyaleero kyogamba nkifaananako omukuraishi n'omulala ali mukuraishi ekyo kyaliwo nga n'obusiraamu tebunnajja wano kituufu obusiraamu wano ewaffe Uganda bukunukkiriza myaka 2 naye before that bino byaliwo wano ewaffe mu Buganda nga eyo sisitemu yaffe mututambulira hamba ngabi ngeye ekizibu tekiri mu mmamba nangabi nangeye nakkobe nankejje nate namutinagala enkejje ekizibu kiri mu kubifuula ebituziyizibwako oba ebiziyizibwa kubamu nebigenda nga birandulukuka nebifuuka n'ensonga nebiva mu kuliibwa okwo netukuziyiza nebiranda ebiga nti n'okufumbiriganwa nakyo kifulumye nebiranda birina amatabi agawanvuwako kakala kyava agamba nti qul ya Muhammad Allahu adhina lakum bi an tuharrimu ma harramtum minhu
mugamba gambe Muhammad bantu mwebaga mmwe mwafunayo olukusa lwonna okukkirizibwa kuva ewa Mungu mweziizeeko ebintu ebyo am ala Allahi taftarun ay taquluna al-batil wa takdhibun oba mulimbirira Katonda Allah mumulimbirira ne mumugera ebitaliyo seka ebigambo bino bikulu naye ekizigira okusanyusa kiri kimu ebintu bino byonna mu nsi buli atandika okubyogerako oba binyonyolako abantu balwawo omutegeera oluusi ne bamutuuma kye baagala naye oluvannyuma kijja kizuuka edda ntera nnyo okukozesa ekigambo nti edda liba lya buli omu ffe twakula abantu batugamba nti omukazi talya nkoko naye balwanirira enkoko naye abasooka okulya bannabe nga balwanirira enkoko baalina obuzibu naye kati genda mu woteeri zonna wa chicken chips tekyali amunyega kati nno gwekyalikola abaana bamwe nze nagera ne maama wange Makka ne mulya ngobo naye tuuka eyo nga namuliisa ki ekyensobola ekiriyo ekyalukirwako nkoko naye lyepaaga lyonna lyepaagadde ne maama enkoko tuzisalaawo esasiriba ffe ne tulya seka kati buuza ekibuuzo naye okubona kati nakola ki nabiryalya dda enseenene kwekimanyi ti basinga ozirya n'olwekyo ebintu bino kindeeseza ebyo abaagala okutunulira kino ng'ekinene basooke badde batunulira ebiri ng'ebyayi ebinene naye ekyabikozza bantu kubiraga butuufu bwabyo bwe bamala okulaga obutuufu bwabyo n'abantu bagaa nti wai twasubwa dda ne bino ebirala mwasubwa dda tugende mu maaso Ibn Abbas radiyallahu anhu bwe yali annyonnyola ekigambo faja'altum minhu haraman wa halala qala alharsu wal an'am Ibn Abbas yagamba nti ebyo byonna ebirime amakulu emmere n'ebisolo amakulu ebirundwa yake ekkobe emmere ewoma ekkobe mmere Allah subhanahu wa ta'ala yagitusiza nga yaffe yakulya ogikkiriza otya kalungi n'ogigaana ku kibaati ani sirwa kkobe okkobe babanzala buzaali azekanzereko bakuzaala buzaali naye nayeseka nawazibanzala mu ngeri nawaziwa ekirala lyogwolirya ate lwakkobe awo kati bwobanga olisobola okulya ekkobe ate bw'osanga ow'ekkobe atali mu abo ye lwaki tomutwala nga walidde ekkobe eri alharfu wal an'am ibn Jurayj nayongerako nanga nti qala Mujahid albahair wasiyam ye Mujahid agamba njaa bino Allah byatugamba bizingiramu kati Ibn Abbas yakuzingidde mu bibiri ebirime n'ebirundwa n'ebisolo ebirundwa awaka kakati ate ye Mujahid wajja seka n'ebitalundwa awaka n'ebisolo al-an'am n'ebisolo kubanga ebirundwa awaka birina amannya malala ndowooza al-an'am baseru nkuuma ate nga byo n'ogikola otya n'ogirunda olw'embogo n'ebisolo kakali ekyo kintu ekizingiramu ebisolo kati bwe tugende wa Ibn Jurayj ye nagga nti muzingiramu eby'omu nnyanja naki wasiya n'ebirundwa era ebisolo kati ono yaleese ebirundwa ono yewendiga oyo yasoosi yabadde akugamba byonna nga mulimu n'embogo kati ono akugamba n'ebirundwa kati n'endiga eyingidde Qatada nagati al-aya yaqulu kullu rizqin buli riziki lam uharrim harramtumuhu ala anfusikum kati ye Mujahid agamba nti abantu Mungu agati buli kintu kyonna nze kisiziza ate mwekyezizaako muvadde mubiruwa n'agamba ati min nisaikum obakyala bammwe kakyebagalunyinga ebigambo bigize
kati abamu ayogedde ku byakola Katonda agenze ku bantu mu bakyala bammwe mu bakyala makulu mu baana abawala wa amwalikum n'emaali mwine emaali gye muziyiza wa awladikum n'abaana fima harramtum min dhalika ebyo mwaziyiza mwekka nga mu byepampalisiyo tugaseewo kati era njagala okugattira naye nga wagati tumukugaana yaya gwe gatta ali akuganya okugatulira dumu nali ntambuddeko eyo Zambia ngenda mukopa beli kati bwenyingira mukawulire baga nti ennyama ngiyaga nti tukwekuyambogo tukwekuyaki naye nti yambogo naye nti kanaawe ate embogo naye nga wagiukiza eri awo enyirira kati wenzire newaffe nga nti embogo kiraki kati baye nga nti mujja kulya n'embogo simanyi obudde tusalire kika 10 zokka zikyawera 10 zikyawera 10 ziwera mu suratu Al-Maida aya ey'ensavu mu 8 Allah n'atugaanira ddala oli abadde abuuza olukusa gye twarujja mu suratu Al-Maida aya ey'ensavu mu 8 eya 87 Allah n'atugaanira ddala Allah n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu ya ayuha alladhina amanu abantu abaki la tuharrimu la tuharrimu temuziyizanga tayyibati ma ahalla Allahu lakum ebirungi ebyo Katonda byabakkiriza naye yayongerako ekigambo ekyokubiri naga nti wala ta'tadu naye temulumbagana temusukka temuyitawo inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin kubanga Allah tayagala balumbagana omanyi kati sekolation olere kigambo nindako seeka katono kiriza osooke ku tafsiri omanyi twagala nyo ebigambo bitali byaffe yaqulu ta'ala dhikruhu tukyali mu Ibn Jarir جامع البيان يقول جل تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله مكرزي الله ما كرزا مكرزي الله لما مككسي ومن مبكوي صلى الله عليه وسلم وأقروا بما جاءهم وأقروا بما يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ما مكرزا الله نمبكوي وأقروا بما جاءهم به من به نبيهم صلى الله عليه وسلم مكرزا نمبنيركو نبي بيجانبيو أنه حق من عند الله بفنانيزوا kwa Katonda bo Allah mwabakiriza nti ebyo mbaka byabajira nabyo mazima okuva eryani eri Allah la tuharrimu tayyibat ma ahalla Allah lakum yani bitayyibat alladhi dhati التي تشتهيها النفوس temweziyizanga kebintu ebyo ebiwoomu ebiwoomu gyemuli emitima gyammwe byegyalyyagadde ebiro gyammwe byegyalyyagadde temukkirizibwa ku byeziyizaako gwe okimanyi ti omusajja aleka nnyama wali ku muddalo naye nga alina ekizibu kizibu kale gwoba tumanyi kizibu naye Allah sheekh agambye nti alladhi that ebintu ebiwooma التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب تميل إليها القلوب nobwekerera wenna bw'omulaba obwekerera omutima gwaggwayo dda ku lulenzi buli woolulaba nga mwana wattu otebenkera tamiru ilaiha alqulub fatamna'uha iyaha yambyezizaako naga nti kalladhi fa'alahu alqissisuuna warruhban ebyo nno bali bwe twayogerako juzi nga boolaba bano bye baakola abasosodooti bafaaza faharramu ala anfusihim an-nisa kale nno ne beziyizaako okuwasa naye nga tebabaagala
au ngakitamu tebakala bakyala dini eruwa dini eruwa walmafaimi tayyiba ebyokulya ebirungi walmasharibi alladhidha n'ebyokunywa ebiwoomu wahabasa fi sawami'i ba'dahum anfusahum abalala ne beesibira mu masinzizo gye beesibiddeeyo nti bakola nnyo basinza Mungu kekali tetwayogera nti abantu abo beezinzaako ebirungi kwefuula bannaddiini nnyo nakwefuula beekwese mu kusinza Katonda naye nga biri Katonda yabibawa bibayambeko mu kusinza ati nzireyo ku kiri kinasoso kuwulira oku re-emphasizing relevance of this topic kubanga omuntu oyo antino nga bamusomedde nti nno okulya ebimu ku migaso giva mu nkoko lijjiryayo naye nga singa ngetasobola kuliryako nebigabagaga kufaanana gatya sengaawo ng'atenze gwe singa nataye ate gwe omuwala balikuwa fe twakavulanga kale naatenze nga sinnatuuka ku migaso gya ggi nkyali waggulu tuwa oba nkyali ate ku kisinga obunene ku ekyo abaffe Allah atugamba ki ku ggi likozesebwa omusiraamu oba terikozesebwa likozesebwa omukyala oba terikozesebwa bw'alyeziyizaako nga Allah alikkiriza aba alina ekisobyo kyaguddemu oba nedda yongerako nekyo nti abaffe mu byokulya mulimu ebiziyizibwa abakyala abaami babirya abaami nga bikiri mu busiraamu abaffe kino tekikosa busiraamu bwa muntu ekyokuziyiza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti kino kiri halaali zino kati wadde Allah agambye ffe waffe kiri haramu omu yaŋŋamba aba programu ebyaga nti nabbi nti ensooso yajja egiga tujja kutuukayo nno tuba twalaga nti omanyi abamu baagala ate maaso gye tulaga kuba tetusobola kuleeta bujulizi obwo bwonna era ye kati oyo bwe yakugamba tetuganye omubaka naye bwe baamubuuza kubanga hadithi gisome mu butuufu yeyo yennyini ate nayonyola byombi bamuza ti awa yuhramu akluhu ya rasulallah enswaso eno ezira okuliibwa singa tolidde qaala la aga kiziyiza naye nno qaala la era byaga nti la nedda teziyizibwa ne bakola batya babiraali ne beeriira nawe walakinahu laisa bi ardi qawmi ekyo kyajja awamu awalaga nti uafihi nafsi nze ku lwange sigisobola sibulya comfortable ye musajja aganize lumonde simulya annumya olubuto lumonde simwagala ankeeta singa oli okyazizaako ekyokubiri kinseeka nagamba naye ate n'ekirala newaffe teriyo kyekikutwala e Botswana gyogambye gwe nosanga balinayo kyebali ekirala nonakyera akuba tokimanyi tuwunzike tunawunzika nabye nti obubi bwakyo obukirimu seeka bwe yali awunze wawulidde aya nga Allah gati wala taatadu seeka agamba nti fala tafalu ayuha almu'minun mwena abakkiriza temugezaako nemukola enkola eyo kama faala ulaika nga bali be twayogeddeko abeesibira mu masinzi wala taatadu hadda Allah era temusukka ebikomo byamu alladhi hadda lakum fima ahalla lakum yabateerawo mu ebyo byebaziyiza byebakkiriza wa fima harrama alaykum era newe ebyo byebaziyiza fatujawizu haddahu alladhi hadda nemusukka ebikomo biri yateeka فتخالفوا بذلك مجكوبا مواوكانيه n'enkola eyo ta'atuhu okumugondera fa inna allaha la yuhibbu man i'tada haddahu alladhi haddahu li khalqihi Allah tayagala muntu asukka
ngulukomera komolye eyo yakomekera abaki abantu be fima ahalla lahum wa harrama alayhim kabimu bino ebyakkirizibwa oba byeyabaziiza oba ebyazizibwa kugamba omuntu okwekkirizaako ekintu Allah agambye nti embizzi haramu golonga nti fe tujja kulya leka kutunuulira eno mu halaali yekka gwetulaharamisa kyusaako n'obubuufu ku haramu Allah gwe yakola atya gwe yaharamisa golonga nti fe tujja kulya omwenge temulya fe tujja kunywa obubi obuli mu ekyo bwe bumu obuli mu saidi eno tweyanze nnyo tweyanzeege olwali tugenda kubanga tusukakaawo insha allahu